njala mutagingire wano aba generals aba UPDF, njala mutagingire abakulu mu polisi ya Uganda, njagala nyini toilet Yoseri tibahabro tabasira mutano wakale kinsera twezezede nsanga bisibe na yabere ku video eno. Mukulu mnanyini kabuyonjo Yoseri nyini toilet Yoseri tibahabro tabasira mutano wakale kinsera njagala ku video eno koli ne family yo yonna. Njagala mutagingire wano musajja gubayita mutagingire wano ono mvuka gubayita njamuyita zebra kubanga tava mu ngwero ndumwa kwati zebra eberanjero nayo natebera wa orange. Mutagingire mu mvuka gubayita yeita simanyi because bitya atambuza mu house project abala mbarugahara anayabere ku video eno. Njala ka abantu bangi nabazadde mwena mu Uganda tulabe video eno bulungi tujyetegereza bulungi tujiwumuze bulungi nnyo wene wumulira. All right, sinatandika kalowoozo kasoke nebaza njako bazamu ndaba na Uganda abakyali na omutima ogwagala enkyuka kyuka nga temwaggwa mu maanyi kuva ku ntandikwa n'okutukolwa leero. Kye tuyita revolution oba struggle tekiba kya lunaku lumu, tekiba kya wiki, tekiba kya mwezi. Ekyokulabirako Yoseri gwe twogerako wano gwe twagala okujjako ng'agenda kuvaako essaawa yonna yajja alwana struggle kuva mu myaka gya 5 mpaka lwe yafuuka independent ng'omuntu mu myaka gy'ekinaana oba mu myaka gy'ensanvu n'afuuka independent atandika okufuuka omuyekera officially. So bwabanga yava mu gya 5 ng'ajja apulaninga okufuna obuyinza mu myaka gy'ensanvu n'afuuka omuyekera mu myaka gy'ekinaana n'ayingira ensiko by 1986 n'awamba. Kitegeeza yatwala ebbanga ng'ali mu struggle teyakigwira bugwizi. Butyo naffe mwabali abaga ntwaweddemu amaanyi tetukyali mu struggle nebogera ku kintu batukyagala kiwuli njala kubulira twali mu struggle oba tewali mu revolution gwe wali mu kintu kyakiyita mu lujja era kyovula struggle neetaaga abantu nga bamugumu nnyo oba bakuvumye oba bakoze ki olina okugenda n'ekyo ekiriwo kubanga gye bayita struggle. Struggle si kulya muceere nti osanga bagulonze ne baguseka n'olyapira mu restaurant n'otambula mubeeramu bintu mubeeramu okufiirizibwa mubeeramu okunyiiga mubeeramu okuseka mubeeramu okukaaba mubeeramu buli kimu mubeeramu n'okufiiriza bintu bingi nnyo. Kati gwaliyo nga gumenti struggle waliyo giteegedde wali nti bwe kiggwa lumu nedda tulina okufeesinga challenges nnyingi nnyo okola tutuusa ku kintu kino. Njala ko baza nnyo mwenna bakyali mu struggle era nga ku platform yonna muli ku TikTok ku Facebook ku mikutu ebirala gyesibeera abakyayogera ebyobufuzi n'embirambulula bulungi ne mulemera ku nsonga mwenna mbalamusiza abaana abobuwala bali ku TikTok n'abo buleza bali ku TikTok nabo bakyali ku Facebook nga mukyakola Facebook live nga ziri ku mulamwa tezivoola tezivuma tezijerega tezirwana ntalo zitayamba. Twagala tulwane entalo nga ziyamba kujjako mu 7 so si kulemezaako mu 7 kyetuyita struggle. Omuntu yona gwosa ku Facebook oba ku TikTok nga ayogera ebigambo bitakwatagana kujjako mu 7 oba kukyusa ggwanga lya nga lifa ttogge oyo totegana kumugobera muveeko. Tetukyalina budde buyomba n'abantu obudde bwe tulina bwakubulira abantu kikiddako nakubagumya nakubategeeza kye tugenda kukola kubanga ne struggle serious tutuga nti yali yalunaku lumu struggle yali ebbanga ddene nnyo. Wejja okubaliza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu atatudde ng'atambula ayiye enkya n'ekinenga ayiye enkya ayiya ku makya n'olweggulo kulanga akola ki nga afuna obuyinza bwe yakola ki bwe yawangula. Era ndoza mulabe ejali sijja kwogerayo kubanga abanyampi bazimbye omutima ne bebuuza yatuuse ddala mu wozone n'okusinkana abakulu ng'ate babakulembeze be balina okusooka okuteeka. Of course Kyagulanyi mukulembeze yalondebwa ensi mumanyi era ndoza olwa n'abantu bennyini abamuli siivinze badde bantu babitiibwa nga bamumanyi already naye ng'ate Yoseri yagaa mukulembeze sirya mumanyi buli mutamutegeera. So mwenna mbalamusiza akabakyali mu struggle nkibagamba lunyengo omusiza agula essiyani. Struggle si yaba mutima munafu, struggle si yaba akatengo, struggle si ya ntalo. Kuba osanga omuntu ng'alwanyisa omuntu ali mu struggle ng'ayigwa alwanyisa manya nti alina kyakola alina ekiwayi kyakolera. Tageti yaffe eri omuntu ogwo Yoseri bahabula otabasire mutano wa kalekezi mpaka nga tumaze omujjako n'ebisigadde bino tetwagala bimanya. Awe tuli kati mwenna bakyali mu struggle mbalamusizaako mwebale kukola kintu kino mwebale kitambuza. Awo ndo nvuddewo njagala genda ku programu yenga bwe ngitegeka bulungi nnyo bwe nkitandika olwaliro. Njala tutandika n'akalowoozo ka leero. Kana akalowoozo ka leero njala kagende buli muntu yenna gy'oli ng'oli mu Uganda ate era nga naawe enkyukakyuka ogiraba mu bintu eby'obulamu bwa bulijjo. Mu kalowoozo ka leero kagamba kati wali otuzzaako wansi omutwe gwo ne weebuuza lwaki ennaku zino mu ggwanga eryaffe Uganda okulwala buli muntu alwala ebirwadde bitategereke bitaali bubiri luli kivudde ku ki?
mu kalowoozo ka leero wali otuddeko ne weebuuza lwaki mu Uganda eyaffe abantu batandise okulwala ebirwadde bitategerekeka ebyolukonvuba ebya kansa senyiga ekifuba ebizimba ebirwadde bitategerekeka byayita biri mu Uganda ensonga eri bweti ekisooka obutonde bwaffe bwakyankalanyizibwa emiti gyasaanyizibwawo ebira byasaanyizibwawo entobazi zasaanyizibwawo n'embeera y'obudde yennyini yakutawaanyizibwa kitegeeza tulina ebizibu bingi nnyo naye mu kino kyengenda okutegeeza wetegereze bulungi ng'omuntu akyagala okuwangaala ko mu bulamu obwo wuliriza akalowoozo kano nkusaba n'obuwombeefu ssebo nnyabo mu kalowoozo ka leero otwale obuvunaanyizibwa otandike okutunula n'eriiso jjogi weetegereze endya n'ebintu by'olya mu bulamu bwo tugamba nti emmere gy'olya n'ekintu ky'onywa kizimba ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwo bwa bulijjo naye bw'omala galya bintu byo n'omala ganya buli ky'osanze kiba kitegeeza ogenda sanga obuzibu mu bulamu bwo sinakindi oyinza okuba nga olya naye ng'olya bulwadde oyinza okuba nga onywa naye ng'onywa bulwadde waliwo ofumitirizaako mu kalowoozo ka leero ebintu bye twakozesanga edda byatuuka bitya okukyuka olwali bituuka okuba nga byangu nnyo okusinga biri ebikadde byaliwo okugeza edda twalimanga luntumwa nti lumonda abeera ku myezi 6 ku 7 okumusongola twalimanga kasontumwa nti yabeera myezi 6 7 okumukola ki okumukungula twalundanga enkoko ezaffe zinnakabala ng'enkoko ogibalira myaka 3 plus okugirya naye maama ennaku zino baatuleetera ekintu kibayita GMO kyetuyita genetically modified organisms GMO eno yenteekateeka namutayika ensi empya gye baagala okuteekateeka nga bo bakola ekintu nga tekiddamu kuddamu kukolebwa oba okikoze lumu tekiddibwamu katugambe nti ogenze n'ogula empeke z'akasolo zisimba bw'ozisimba ne zitumukayo mu ttaka ne zikula oba tokyaddamu kuzisimba kubanga bo kyekibateekateeka nti basobola okukuwa ennyaanya n'ekulya mu myezi 2 bo ne bakola kibazaako ekyokulabirako ekijja obbangwira waliwo ebuuzizaako ku nkoko ezaffe ze twalyanga edda nti enkoko yamalanga emyaka 3 n'olya enkoko nga kyekyo kati ki ekyatuukawo otandika tuliisa enkoko ez'emyezi 3 nga nnene enzibu bamalina kilo zegenda okuzitowa naye ng'ate enkoko ya myezi 3 ddira enkoko eno ey'emyezi 3 gye bakuwadde okulya ogigeraageranya n'enkoko eri y'emyaka 3 beekuze ojja kulaba enjawulo y'amaanyi era ojja kukozesa omutwe gwo omanye nti waliwo ekikyamu kitagenda bulungi mu nsi era ojja kufuna amagezi agaddamu okudda ku nkola yaffe ey'ekiddugavu omanye biki by'olina okulya mu ngeri esoboka n'emmere ennyingi etutandise okwekotokomera n'emmere ennyingi etutandise okulya mu nnaku zino si nnungi eri obulamu bwaffe si nnungi nnyo obulamu bwaffe tulidde ebintu bingi nnyo naye ng'ebirimu tetubitegeera kulokotadde amadagala gajja katale nga tomanyi ne bakuguza fansida ne bakuguza panado ne bakuguza metakerofini ne bakuguza simanyani naye nga kyogenda okumira tokimanyi ebiseera ebisinga mu Africa tumira nnyo ebintu byetategereka ne tukomekkereza nga kaffe kennyini tweyo amanda mu mbugo olw'obulamu ne bukendeera so njala kutegeeza mu ndyayo tandika okudda ku ndya y'abajjajjaffe enkadde yaliwo sooka weesonyiwe bino ebintu ebiriwo tugamba nti tugenda n'omulembe naye omulembe guno osooka n'ogutulamu ne wekkaanya kino ekintu kyendya kyo nga kizibu nnyo 1 ngenda kukuzzayo ku nkoko enkoko zaffe ziri bwe zaalwalanga nsotoka twakwatanga enjaga ne tukwata ttaba ne tukwata n'evvu ne kambula ne tubiteekamu ne tuwa enkoko eyo neewola ennaku zino enkoko zino bazikuba empiso yennyini ng'ey'abantu enkoko zino bazigema nga bwe bagema abantu enkoko zino zisula zirya 24/7 so nga ate enkoko ezaffe twalinanga n'olugero lugamba nti ng'oyingiranga enkoko terya kyaggulu olw'ensonga nti kasita ziwula saa 11 enkoko saa 11:12 enkoko emanya sawa yagenda kwebaka naye kati zireze ennaku zino zisula zifenka zisiiba zifenka ne weebuuza ki ekyatuukawo so nojala kugamba gwomuntu kennyini weetegereze mu kalowoozo ka leero kiki ekyatuuka ku bulamu bwaffe naddala baddugavu naddala mu Uganda ebirwadde byetutandisa okufuna ku speed ebitategerekeka nga biva ku ndya obulwadde bwe tufuna eddagala lirumira na buli kimu n'emmere gye tulya kubanga emmere egenda ekyukamu ngenda kukubiriza omulanga buli muntu yenna ali mu kyalo ng'okyasobola okulima kuuma ensigo zo zinnakabala ziri zinnakasangwa obeere nazo togenda ng'ozunga ng'onoonya ensigo zino empya zibaga nti no zibala naye nga tegenda kuviiramu kirungi olw'ensonga erimu ebikyamu bingi nnyo akalowoozo nnaako nkavuddeko ngenze ku kigulalo kikyaleero malina okunywa mukutuzi alright
Mu kigulalo gikyaleero kigenda kubeera kyanjawulo era njagala gwe nnyabo n'essebo gwe kinaba kituuseeko eyo mu ngeri yonna okyanyirize nnyo era okiteekeko essira okiwulirize bulungi nnyo kubanga olulimi lw'enjogera lwe lwennyini buli omu lwayagala okuwulira era lwe mutegeera obulungi olw'ensonga nti lukuumuuka lulinga lumonde wa kawogo ate mu kuwuumya tetumanyi mubisi gwa njuki ate n'abalyayanira oddiga bangi nnyo balinga abanoonya ensimbi awo nno wensimbula neŋŋamba ntandise ekigulalo gikyaleero nga ntumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro kano ak'ekigulalo gye ntandise ntya njala tandika n'ekigulalo gikyaleero nga mbategeeza gwe nnyabo n'essebo ali eyo weemanyi gwani nzaani nze Lumbuye kiki ekinfuula Lumbuye gwani nze kakwerege Sudan kiki ekifuula kakwerege Sudan nzaani nze Princess Lambert kiki ekifuula Princess Lambert nzaani nze Katende Edwin kiki ekikufuula Katende Edwin gwani nze Angela Luswata kiki ekikufuula Angela Luswata mu kigulalo gikyaleero kiki ekikufuula gwe kyoli oba kiki ekikufuula omuntu kiki ekikufuula Sennabulya Fred kiki ekikufuula Mawanda Rani kiki ekikumufuula gwe kyekigulalo gikyaleero njagala mukiwulirize bulungi nnyo mukitegeere alright mu kigulalo gikyaleero njala kubuuza gwani oba nzaani kiki ekikufuula gwe kyoli ekikufuula kyoli kankikunyonyera bulungi okitegeere Katonda yatonda omuntu n'ammalirako obudde bwe bungi nnyo abazungu bakoze zikalimagezi okwetoola ensi yonna naye omutwe gw'omuntu n'obwongo busigala nti bwe bukyasinze wadde kalimagezi nnungi nnyo olw'ensonga nti kalimagezi omusajja ayita mu kisenge nga tomulabye gwe bayita ba hackers bakanoonya ebikusike asobola okuyingira mu kompyuta n'ajjamu ebintu byayagala naye kizibu nnyo omuntu okuyingira mu mutwe gw'omuntu n'ajjamu ekyama kyo okuggyako nga yakikugambye ekikufuula ggwe kwe kukuuma ekyama ky'omanyi nti kyama kyo tewandiyagadde muntu akitegere kyekikufuula ggwe nkiddamu ekikufuula ggwe kwe kabokisi k'ebyama koyina mu mutwe ng'emmotoka ne bw'okola tosobola kigamba muntu tosobola kigamba mukazi tosobola kigamba muntu kyekyama kiweesigaliza ng'omuntu kyekikufuula omuntu so tewali kirala kyonna ng'ovudde kweri embeera nti amu human being ne waliwo ekikufuula human being waliwo ekikufuula special ku bantu abalala kino kikuddamu ekikufuula gwe kyoli kwe kukuuma ebyama byo n'owangala nabyo era n'otuukiriza ebigendererwa byo naye waliwo ebuzizaako lwaki abantu bafa mwenna mumanyi nti siriimu accident bwe tuyita obubenje oba amasasi gasinze okutta abantu nedda ekisinze okutta abantu mu nsi yonna butakuuma byama byabwe nkiddamu ekisinze okutta abantu mu nsi yonna butakuuma byama byabwe the moment kasitoba ng'osobola okukuuma ekyama kyo kye tuyita twekisize ojja kuwangaala nnyo ate ojja kulaba ku bibala by'okuba nti okuuma ekyama naye bw'obanga olina omumwa gw'oluwewere buli kyolabye ng'okyanguyiro kibuulira omuntu togenda kuwangaala wenjagala mbanyonyola obutuufu wano bwe kiri buli lw'obanga tolina kyama ng'okibuulira munno gw'okibuulira tosuubira nti agenda kifuna mu ngeri gy'okyagala akiwuliremu okugeza waguze poloti ya bukadde 5 n'ekyapa okina n'endagaano ogirina n'ogamba banno oba banno basatu muli mu bbala nti si kyali kirasi zammwe nze naguze na poloti ya bukadde 5 n'ekyapa kikino n'ekyapa kikino n'empapula b'obigambye mu bbala tebagenda kukwagaliza obere mu poloti eyo era bagenda kupanga olukwe olunaakugjawo waguze emmotoka ogiga nze sikyatambuza bigere nga nti mukyatambuza bigere nze naguze emmotoka eri wali Range Rover gw'okigambye ekintu waguze emmotoka tagenda kitwala bulungi nnyo ekinaavaamu agenda kukola oluko olunakusaanyaawo waguze amaka matiribona gwe tosobola kukuuma kyama nti waguze amaka okuggyako okweraga kitegeeza ebyama byefulumiza omuntu atakwagaliza agenda kukola buli kisoboka kyonna alabe nti agenda kukutta olina omudiri gw'ensimbi ku banka ku akawunti olina ssente empyo ziterese mu kwesoma tolina yakwatira nsawo nti mwe sikyali mu kirasi zammwe ssente nina eno ya akawunti yange kuliko ssente bwe ziti sikyatambula zisiri mu kirasi zammwe kebeera mu buutu n'obukadde bw'ensimbi nga 50 muganda wange ebigambo by'oyogera bigenda okukussa kubanga tokuuma byama byo okitegera bulungi naye by'onookoma okukuuma ebyama byo nga tobulya buli muntu gw'osanze ojja kuwangaala nnyo abantu bangi bakubiddwa amasasi batwaliddwako ebyabwe mikwano gyabwe bawukanye najjo lwa nsonga butakuuma kyama manya byolina okubuulira abantu nebyolina okwesigaliza si buli kyama kyonto ekibuulira omuntu jjukira nti ensi gye tulimu erimu abantu nga banafu ba bwongo
erimu abantu naturally nga bo tebaagaliza nga bwawulira ekirungi omuntu kyalina kimuzimbya akasajja bwawulira achievement gy'ofunye kimuzimbya akasajja kati gwe osobola otya okukuma ebyambalo osigale ng'oli safe wano wamanga kola ebintu bino weewale nnyo okulaga abantu achievements zo oba by'okoze mu bulamu byesigalize kubanga bibyo kyekisooka ekyokubiri manya ebigambo by'olina okwogera mu bantu b'oyogereramu si buli kimu nti abantu b'otuusemu osobola okugeramu ekigambo ky'oyagala okwogera nedda ekyokusatu tugamba nti ensimbi tekubalira munno bw'oba omanyi nti olina ensimbi zo zisigaze nga ggwe teweeragira ku bantu ojja kweragira ku muntu olina ensimbi ng'amaze wiiki bamubajja school fees naye ng'aga nti wenzikwate buli bwenga kutta muntu ojja kutta omuntu kati ombudde eti olina sente mu bbuutu kikyagenda okukola agenda kukubira banne omu yayandezeko ne sente mu bbuutu wanaazirina ekiddako kubamanyi wogenda okuyita n'wogenda okulya emmere kukwata kujjako bulago ensimbi bazitwale kugamba twetuga nti kamwa kabi kasasiro gagwe kennyini gwe kizibu gy'oli ng'omuntu nti omwoyo olina gwaliwewere tokuuma byama kitegeeza nawe kennyini teweemanyi tosobola kwekwasaganya gwe ng'omuntu so ekikufuula omuntu oba ekikufuula gwe kyoli kyekyama ky'osobola okukuuma nga si buli muntu kyagenda kitegeera kati muganda wange mwannyinaze tatange gy'oli mu nsi muno omanyanga bw'oyogereramu byama ki by'olina okufulumya ne by'olina okwesigaliza ng'omuntu kasi tokola ensobi n'otandika okwesomera ku bantu nga ne weesomera tomanyi obeesomeramu muganda wange oba weepulidde akabazzi kugulu kubanga ekiseera kigenda tuuka nga wowulira ebyama bagenda kujjamu obulamu batwale buli kimu kyolina mumpulidde bulungi awo nno kikibadde ekigulalo gikyaleero njala tandika ne vidiyo bulungi nnyo tugende maaso kansubire nti nannyini toyireti atuuse nannyini kabuyonjo kansubire nti ku vidiyo kuno atuuseko bulungi kuba mwetaaga ku vidiyo eno njala mubuulirako ebintu ebyatamanyi ate tubitegere bulungi nammwe abajasi ba UPDF abalinamu ennyo tendete mbaagala kuno n'abapoliisi mbaagala kuno mubere ku vidiyo eno njala tandika vidiyo eno bulungi nnyo naye ndowooza okusookera ddala kantandike n'abantu abali mu byalo ndikungende ku vidiyo gwe ng'omanyi nti olina kitaawo n'ennyoko nga bali mu kyalo n'abatali mu kyalo munnange njala tukutegeeza ebintu bino sorry mbadde ngenzo naye ndowooza kantandikire eddala eno ndowooza alright kantandikire eddala eno enteekateeka namutayiika ey'ekyama gye mutaamanya wali otuddeko neebuuza lwaki Yoseri bahabula tabasira mutano wa Kalenjin serete nzezeri nsanga bisibe na nnyini toyireti yagaba buli wamu n'ateekawo town council njala kikubuuza wamanya lwaki nannyini toyireti in fact katemuddamu kwogera nti Ismail Nyaki muyite nannyini toyireti kuba toyireti ye tasobola gyegaana Yoseri bahabula tabasira mutano wa Kalenjin si yaleeta muzezeri nsanga bisibe nnyini toyireti nnyini kabuyonjo yaleta enteekateeka ey'okugaba town council buli wamu yalina ekigendererwa ekikusike naye nga temwakimanya mu kigendererwa kino kyali kyakuzuula nakumanya bantu ki abali mu town council ezo balina byabugagga ki beesobola batya tosobola kutya mubajjamu omusolo jjukira buli ekitundu ekikulaakulana kifuuka town council kiba kigenze ku mutendera ogw'okuba nti buli muntu akibeeramu n'ebikirimu birina okusasula omusolo kati mbajjidde mbatandikire wotwogerera essaawa zino ng'omwezi ogw'Okumi gukonkona musuubire okutandika okuwulira emiranga n'enduulu mu buli kitundu kyonna eky'eggwanga naye ndowooza okusingira ddala wano mu Buganda we wagenda town council empitirivu ngenda bbawaako ekyokulabirako kimu kye nafunyeeko amawulire amatuufu nga ngenze mu Mubende town council ne Mutyana town council njala bategeeza nti waliwo emisolo egigerekeddwa mu Mubende town council Mutyana town council ne town council endala zonna ngera okutandika nako z'omwezi ngetutandika mu mwezi ogw'Ekumi mugera tandika okuwulira emisolo nga gibasolozebwako mu nteekateeka ya Yoseri bahabula tabasira mutano wa Kalenjin serete nsanga bisibe nnyini toyireti yagamba bw'ati mu town council zino zitandise ogenda okutandika okugereka emisolo ku bibanja by'abantu kyekisookera ddala ng'ekibanja kyo kyolina bajja kipima buli mwawulira mu bagenda kupima ttaka mwawoza bagenda dipimira mu kilo mu ttani muki bapima ettaka so nno bagenda pima ebibanja by'abantu ebibanja bino bitandika okuwa omusolo ekyo ngo kivuddeko bagenda kujja mu lujjalo bakubuuze ente oyina mmeka embuzi oyina mmeka embaata oyina mmeka batandika obigerekera omusolo ekyo nakyo mukitegere bulungi nnyo era ng'ensimbi zino town council kennyini yegenda okuba ng'ezisolooza era mugenda kuba mubuziwera omusolo wetwogerera essaawa zino amaka gennyini ge webangira ag'okusuulamu nga gali mu town council mugagenda tandika okuwa emisolo era nga bagenda kugereka omusolo okusinziira ku bunene bw'ennyumba bwe wazimba
bwetugamba nti kati nga wano bwe nafunye example nti omuntu bw'olina amaganga ga rooms 4 nga gali mu town council nebyekutteko era byekusanzeeko kikkakatako kusasulira makaago emitwalo 26 ejja Uganda buli mwaka ezo zigenda kuba ng'osasula kati bw'oteeka ennyumba z'abapangisa ezingiza buli mwezi olwo ne gujja bagira so nno mu Bende Town Council kigenza okujja nga abantu bangi batandise okulumwa n'okuwulira obusungu olw'emisolo egitandise obateekebwako ba Town Council managers oba bana bateekewo okusowoza omusolo nga bakulembeddwamu omukulu Franka Mpewo ono Franka Mpewo musajja kada wa NRM era nga mbuvuyo bwonna obuli mu Bende n'obwali mbyokulonda mu Uganda yomu ku bantu ababirimu so nno yomu ku bagenda okusoloza omusolo mu Bende Town Council okugujja mu bantu nga bano nno bateekawo ensimbi ezo zonna ze bataddewo ku misolo egyo nga mugenda ku musasula mu URA account naye ngeno account tegezeddwako nti eno account ya First Family kuba kugenda kudda omusolo guno era mukitegeere bulungi nnyo kino kyogedde okuba example ye mu Bende naye nga kino kigenda tambula buli wali Town Council yonna mu ggwanga Uganda mukitegedde bulungi nnyo so bwemuwulira nga batandise bagerekera omusolo gw'ebibanja ebisolo bimulunde waka amaka ge weesudemu gali mu Town Council oba n'ennyumba z'abapangisa mugenda kitegeera nti yabalula esiridde olw'ensonga nti omwami entanda jajja kujja nsimbi ziddukanya gwanga okujjako bakenenula nammwe n'enjuba n'edda gye yali evudde oba n'enjuba n'eva n'edda gyesula ngenze kuggulire ebyokubiri wano wenjagala muntangire bannayuganda bwenna abawangalya mu ggwanga erya UAE gye tuyita United Arab Emirates zonna ezigattiramu ne zikola ekigambo UAE kansulenti muli bulungi ku nsonga eno gyegenda otandika nali nkyesonyiye nga ngibuuse mwayiwalwa ennaku zino mbuuka ebintu ebimu n'ebibuuka nga nabyogerako dda nga saala nnyumba balina budde bannayuganda mwenna abali mu ggwanga erya UAE eryawamu gwe oli mu kibuga kyo oli mu ssaza ki nkulamusizzaako kansulenti oli bulungi gye baleko gy'otuusaako engalo nga sinnagenda ku information tufungenda kusa mwannyinaze muganda wange ali mu ggwanga eryo nkusaba ofeeyo nnyo ku kyakuleeta tofa nnyo ku bintu ebiri external nga tebikwatako naddala Yoseri akimanyi bulungi nnyo nti abantu mwenna bawangalya mu UAE kuba Emirates zonna temumwagalangako yensonga lwaki abaana abali stranded abasukka mu 2,000 mu deportation center teryabongerako kubanga akimanyi temumwagala naye pulani yino njagala omuwulize abasajja batambuza muhoozi project abazze e Dubai n'ekigendera kyabwe ekyokukyusa bannayuganda obwongo nga batambuza muhoozi project simanyi chairman wakafuulumbe njala kubuuza bwe mbanga mukulembera abantu nga temukulembera bisolo mwategedde okujja Dubai okutambuza muhoozi project ng'ebyo bannayuganda bali stranded abawera 3,000 bali mu deportation centers across all Emirates ne mutandika okutambuza agabozibozi gammwe nga mugasimanyi muzze ku mpwali. How do you empower someone who is jobless? How do you empower someone who is stranded? And the people you collected to have a meeting with them, those are people who are already employed. If you fail to help the Karamajongs, how do you help people who are already in Dubai? Why didn't you engage the people who are desperate to be taken back home? Nobody boy brain is a monkey, bauza simanyi. Muroza bana basajja simanyi kubanga. Endowooza yawe already ekintu kitambudde ku mawulire. Abaana bali bwemba mwagala numbers era nga mwagala bantu balonda. Kyemwandisoose okukola is to repatriate bana abaana badde e Kampala. Bandi badde ba appreciating omulimu tumusobodde okukola kintu kino muzze mu mboozi musimanyi mulese muhoozi project. Muhoozi project teri agenda kulonda muhoozi ng'ali Dubai. Kubanga it is impossible. Abantu abagenda omunoza bagenda kulonda muhoozi. Bwana banga tusunga gavumenti yamwe tuseeyo. Bebali Uganda. Kati okujja bana basajja nga bayonka mbuzi ate nga zabitanga tosobola kuŋŋamba. Ovudde Uganda olete ekibozibozi Dubai oli bana Uganda ebintu bigenda mu maaso musime muhoozi project. Ngoli yazze ku kyeyo. Ate na mwe batola mu meeting gira mutegeere ekigendera ky'abana basajja. Baagala nnyo exposing abantu. Exposing n'amala okukulabisa n'adduka n'agenda kuba kigendera kyabwe. Esaazi bali mu diaspora batambula balitambula nga nswera nenga mu Uganda mataba gatwala abantu basulanjala nenza ali mu diaspora ndi bulungi obononyaako ki nadduka mbeera mbi nezija mu diaspora tonumbale gyendi ombuli ebozibozi by'ekisiu ombuli amagi g'empogola ndireke ebinywebwa so what's the results ndidde amagi g'empogola ndiddeko ebinywebwa ndidde nefene what results sigina kuvaayo ki okitegeera already nadduka ensi ng'ennemeredde
ate ndi well off ate onumba gyendi ombuulira sinaaga emboozi zitazimba emboozi za kalituusi simanye ebiwempe byatobye bannayuganda bali mu diaspora singa mutegera value yamwe nti wadduka mu kibooziboozi ekiri e Uganda wano nga tolina mulimo bakucunya obwavu bungi tosobola kuwenda baana otuuse mu diaspora you are well off oattendinga conferences z'abaana abasajja bagaba butwa nabaddeko ebungereza nga ono musajja nyini toilet alemereddwa okujja ebungereza nyini toilet bw'atazze ne basindika ono omutunzi w'ebiwoowo ono lubakyoya Odrek Rwabo najja okwadressinga abantu even himself tasobola kwadressinga public najja anyumya emboozi za development what achievements zemulaga Uganda right now as we speak Uganda enkuba etonnya olunaku lwaleero lokka the entire city floodings abantu bafiiriddwa ebintu bya millions and millions of money kubanga we lack skills and we lack qualities of managing our country kubanga abali bafu mwe mwamanya nti ensi nfu ne mugula emmotoka esobola okuyita mu mataba ne mwera badde Uganda bawa omusolo n'otula omusajja simanyi road mayor n'ebitundu byonna ebya Kampala byonna local governments nga mwerabira ekintu kimu nti mulina kusooka okukola ekibuga okuterera n'obulamu bw'abantu kusooka kuyonja myala gy'abalimu okuyonja enkuba neetonnya emyala ne gizibikira amazzi ne gaflooding Kampala City Council simanyi Makinge simanyi Lubaga simanyi Kawempe ebuzibu tulina bannayuganda abasajja tubasipendingako ssente nnyingi ne bagenda bakola simanyi tuwa simanyi save simanyi seminars ebufaransa mu Ngereza mu America n'avaayo nga yaspendinze omutwalo gwa $, nga talina de project y'abalema basatu gy'atadde mu ggombolola eddamba abammeeya bammwe ne bakansalaazi asobola okugenda mu America n'asisinkana bammeeya ne bamusomerera gye basobola okukolamu emyala gye basobola okutambuzamu ekibuga ng'aspendinze ng'emitwalo egyo egya $. N'avaayo ne watabako wadde omwalo oguweza kilomita emu gwasobola kuyonja dde okuzimba gubere ku modern level nga tebasobola across the city naye nga buli mwaka bagenda basoma bagenda bakola tour ne badda n'engalabi enkalo nabaki basobola kukola kati ekibuga kyonna kifuladinze abantu bafiiriddwa ebintu byabwe ebiri mu millions and millions of money naye nga bano bakwata ssente ne bafuluma bagende basome engeri gye basobola okudduka mwanya ekibuga n'okukola emyala n'okulongoosa mu kasasiro n'okuzimba ebibuga ebya ne infrastructures naye nga basipendinga ssente naye nga tebasobola dde okukola ekintu ekiri constructive Lukwago badde kuba meyogera myaka 15 if I may ask mu Uganda mu Kampala wakati wokka tuyina mu collection center nemu eyaba elders webatuula wabazanya mweso oba basobola okufunira obujanjabi gwe kugasomo ne bakyamani bero sifa magomula golaga kola Kampala tuyina mu centers abakadde ba elderly people basobola okutuula budde obweddembe ne bateesebwa ne mbalabira weeyi teriiwo tuyina mu youth centers meka teziriimu tuyina mu leather parks meka teziriimu nga ne Constitution Square mu 7 ya juwamba kubanga abate abantu okukalakasizaawo ninga zona sente zisende muzisa mu council ne muziria tuna paka ziringa ngebiralo byende otuka mu Kampala nga tosobola nakwatira mu simu sima ibiyenje nkukunye munyera sembera wano tosobola nakwatira mu simu ekibuga kiri noise eno simayo kati baatekamu n'ekyakyeno waggulu kwako eri zisembera kuva ku macaba makuba ebidongo n'olenga ekibuga ensi ekutamye ng'ate ekibuga kyandibadde eko free ng'abantu balina peace ne abasajja bano ekisinga bakwata ssente n'ajjamu Amsterdam n'azimba n'akuba ebifaananyi n'ombuuza kye baazimba mu Amsterdam e Kampala kyetaaga kuyita Jesus oba Moses oba Nuwa bajje bakiteeke mu Kampala nogende bungeze notambula ndi kulana ne bridge mpise ku ngulu ne emeya we kansala nga tasobola kugaba siniki mutwagaza basajja mu aho mfudde wosigenda kulwawo mbadde mfudde no ku bantu ba EU ba UAE kale banyinaze mwenna nkomiyo bulungi nyabali Middle East nadala mu gwanga area United Arab Emirates erigata Emirates zonna banyabo ne basebo njara mbere begendereza nnyo ekyalesa abasajja bano tebalina kyama kibagenda bagamba kubanga buli nsi yabategeera nti bano bafere n'ekinjera bategeeza mu fenyo ku bintu by'abaleeta kye kisooka ekyokubiri
obulamu bwa kimu kintu kikulu obutwa obuli mu Dubai tebumanyi buli London wadde Boston mu America nkiddamu obutwa obuli e Dubai tebumanyi buli London tebumanyi buli Boston mu America oba mu kitundu ekirala kyonna eky'eggwanga ekisookera ddala Dubai yensi enyangu okufunamu visa within 24 hours ekitali ku nsi ziri ekyokubiri Dubai yonga yo basetinga security yaabwe ng'ekwatagana ku bintu birala nnyo si ndya yammwe si nsula yammwe si nywa yammwe ate bw'ofuna ekiripoti baagala kumanya onafulumya mulabo guno ogutwala that's why nti information yaabwe esigalawo kati gwe ng'eyajja okukola njagala ofeeyo ku bulamu obwo nga togenda kulya nkuzi bajja mugenda okwebayise mupate mulidde bagenda bawo obutwa mu bantu b'e Dubai mujja tegeera nga mmaze okusaanawo webuze lwaki ennaku zino Dubai wali amalwaliro ag'ebbeeyi buli kimu kya bbeeyi lwaki mufanye ennaku zino bannayuganda kuba temumanyi obutwa bungi nnyo abanyampi bayiika abantu abo waliwo kampuni za security nga zayingiza abanyarwanda almost 90% nga banyarwanda naye bajja kufuuka nga abasecurity naye nga bambega eri bannayuganda bali mizigo gye mbeera nga alina Emirates ID naye takola naye ng'alina ssente atambula tava mu restaurant tava mu bbaala 24/7 baba bali abaliwa webuzo nakola soka webuzo omuntu alina ssente Dubai nga takola akola atya kale bamanyi okuba mu frejinga n'agenda n'akola ye munafu naye nga alina order alina buli kimu akola musooke mwetegereza abantu babatadde bambega bangi nnyo naye nze ekyowambega si kyekikulu gye muliira gye munywera ne bimukola mwegendereze nnyo obutwa bwayingidde bungi nnyo ekyo kyo nkivuddeko ngenze ku nsonga endala alright ntandise bwenti nnaku z'omwezi 14 omwezi gwa mwenda mwaka 2022 nsimbudde bannayuganda mwenna abali mu Uganda eno message yammwe bw'oba olina omwana obuwala w'omulenzi nga ono yayingira amagye ag'eggwanga erya Uganda ge tuyita People's Defence Forces UPDF ng'omaze enzingu eziwera tomuwuliza ku ssimu oba tomulaba munnange tera ozambalire ku mugongo osobole okugenda okubuuza omwana wo gy'ali project gye nakuba wano ey'ono musajja omusezi Odrek Lwabooga ey'okutunda ebiwoowoolo munnange bwe nagikuba ate bagiddiza mu version endala version yeeruwa buli mujaasi wa UPDF yenna nakabala atali munyarwanda bw'alwala tasobola kuva gye bamututte era bamuttirayo ne bamugyamu ensigo n'ebintu bye babeetaaze okuba nti bingi ntegeezeddwako nti abaana bangi nnyo ababuliddwako obuyitire obubuvu bwabwe n'obuyitire bwabwe olw'ensonga nti kino badde bakikola nga tebaagala kifulume ku mawulire gonna bannayuganda bangi abasavinga mu ggye lya UPDF bannayuganda bannakabala buli ne bwafunamu ssenyiga n'agenda mu ddwaliro omusujja tadda mu malwaliro gano wammanga ntegeezeddwako nti mu balakisi y'eggulu mu ddwaliro lyayo mbuya balakisi makindye mbalala balakisi zonna abasirikale abasinga obungi abalwala kasita weerwazaamu ng'oli munnayuganda nakabala gwoba owedde bagenda kukusalamu eby'omunda babitwale babitunde katale k'ensi yonna oba akaddugavu basobole okufunamu bo ekigula amagala eddiba olw'ensonga baba tebakyabayetaaga olw'ensonga nabo bannayuganda kubanga bo baleeta abantu abalina obbakuuma mu kino kitegeeza ki nti katonda baamanya nti mu UPDF basobola okukola kye baagala olw'ensonga nti order ya jeshi ni moja whenever your boss orders you to do something you don't say no, you follow the orders. That's why when they give order, nobody disobey the order. That is the order of the army. So whoever falls sick and he or she is directed to go to the sick bay or to the hospital to seek medication, he or she doesn't come back. Nga munda Uganda nakabala. Nduza mukitegedde bulungi nnyo. Kati oba olina muganda wo nga savinga mu UPDF ng'omaze ebbanga tomulaba munnange bamwavestinga ddala bamugyamu bo ebibakolera ensimbi okusinga ate ku nsimbi zibalina okukola nga za buvunaanyizibwa. Njagadde obategeeza information eyo mugitegere bulungi nnyo olwaleero. Kati wano wali okulera okukomba essowaani awo mpumuza obuwummuza njala munneetegereze. Amannya gayinza Lumbuye ekekemiko ali. Alright, naku z'omwezi ziri 14 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022. Yoseri tibahabro tabasira mtano waka na isere tamzazede nsanga bisibe na nyini toilet manyi kuno kulu mwa toli kubaja jikuzanjira kubanchi manyi it is a must. You have to watch it if you're not watching right now. Why are you still holding late Jerusalem Sare's body? I'm here to inform the public officially.
why are you still holding or hiding late General Salim Saleh's body? Muluganda. Nanyini toilet Yoseri tibabulo tapesera mutano wakali nserete mzezede sanga bisibe. Wachi okwese omulambo gwa mugenzi General Salim Saleh Muganda o. Inaku zomwezi 14 omwezi ogw'omwenda mwaka 2022 njala tegeza bana Uganda mwenna nti General Salim Saleh yafadda. Bana basajja ne batya okutegeza public nti omusajja yafa. Olw'ensonga nti batya bada Uganda okuba embuutu n'okunywa omwenge okukula okugumala mu mafactory gye bagukolera. Information okusinzira ku drone zange ez'enjawulo gyenzize nkuba era nga ngikwekedde bbanga esomete. General Salim Saleh akandwanaho yafange naku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunana mwaka 2022. Bana batamanya ngamba ne basalawo basirike bagawumbire nga tebagala kutegeeza public olw'ensonga babakimanyi nti public ejja kukuba jjejjerebu ate batandika okufuna obusungu. Njala tegeeza eggwanga lyonna ne bannayuganda temuddamu kunoonya General Salim Saleh akandwanaho ate mbalabula temugeza ne muleta edited videos olwokuba nti mazobba kuba equalizer mulete videos muzizanye ku social media mbu yeye. To prove me wrong muina TV ne radio stations no TV njala muletere General Salim Saleh ku NBS oba ku NTV oba ku Spark oba ku Bukende ajja live akole video abuuza abantu nve ku internet olwera ku zomwezi 14 omwezi gwa mwenda omwaka 2022 General Salim Saleh yafadda omulambo mugukwese kubanga mutya abantu okuswala. Ekirala njagala mutandika okwetegereza ebintu biri wamabirize mbagamba properties zonna 90% ziseringiddwa endala zisharingiddwa ne companies zisinga obungi ziri mu Eastern Central Africa zonna zimaze okuteekebwa management endala nga wetwogera ne companies zisinga obungi zonna ezikwataganya byokwerira mundu bazibajjako nga n'abakazi bonna betuyita ba widows abali bazimuzaddemu abaana bonna abasinga obungi bagabana okujjako ababadduka bebenyika mu nswa. Njagala muve mugane information ejempa mulete musajja mu mutekaawo ense mulabe nti jali mulamu. Lero nkyogere yafena kuzo mwezi 19 omwezi ogw'omunana mwaka 2022 taliyo. Naye tukimanyi nti ngaye mwagaana okulanga omugenzi Frederick Rejema nga maze okuttibwa ne mutwala emyezi 3 nga mukwesa omulambo gwe until then mwafuna replacement ya Paul Kagame najja okudumira APR ne mulyoka mwana usinga okufa kwa musajja oyo kubanga yali dimu ddene nnyo mu Eastern Central Africa. The same thing mwagala okukola muganya okubika General Salim Saleh kuba mukimanyi nti ensi yabakowadda in particular ngira batemwagala abantu oli mawuluge ngira tegeeza the entire UPDF fraternity among the strongest general and the brother to General Yoweri Kaguta Museveni. He died 1.5 months back, but Museveni refused to announce his brother that he's dead because he feared the repercussion from the public. I don't know if you get them on Zoom. Njibuli n'abatamanyi Luzungu n'abatamanyi Uganda bakitegedde kati ddamu buzabuza abantu. Damu buzabuza abantu. Ne bono obuzabuza nga nofuka ngo naba mujja mugujjayo. Mujja gujjayo. Nchiddamu General Salim Saleh akandwanako mumulete ku TV. TV yonna gye mwagala nga temweditinze engoze tuzimanyi n'engoze yasembayo ku benefana tubirinda gye yasembayo okubeeramu. Kati mulete engoye ngampya futujja bategera mu editing bamuteka ko mutwe bamuteka ko ngayogera biki public mumulete futu mwagala nenga nze ngambye public ngiyafena ku zomwezi 19 omwezi ogw'omunana karas nagenda. That's why the basajja bali mu kupanikinga okutambula ka ensi yonna okunoonya engeri gye bagenda okumanaginga mu situation olwekyo nga bakimanye nti mbuka enyiri balina crisis within the system egamba nti muhoozi tebamwagala ono Odrek Lwabogo omuseza tunde biwolo ne tebamwagala kati ndabagamba nti bagenda tandika omuleeta mu public mwamulabe gyaviiridde omwebala basajja bajaye jukira project yasooka ey'okwaniviringa Lwabogo yali mu all universities across the country kati bakoze olwokuba nti ono nanyini toilet yaddayo n'okugenda e Bungereza n'atagenda katika expo ke bali bataddeyo basindise omutunzi w'ebiwolo agenda ayogera eri abantu naye ng'omulaba ali unfit tasobola kwogera ali awo kati yoyo mukubali awo kyokka nga ate omusajja ono balina ka group kati musooka focus mugijje ku oli omutamiivu ayina ebizibu bingi nnyo. Lwabogo ono bamupulaninga okumuleeta naye Lwabogo balina kakkiriki kaabwe akatambula era nga ekyalesiza n'etteeka lina social media act obutakkiriza bantu okufuluma information
njagala opulirize bulungi nnyo mainstream media mu Uganda eyinza obutaddamu wadde eggulire tufuna erimu reason being but toilet nanyini toilet yakonya abantu ku northern bypass nga papa wayabadde alagaluddawa njagala omuliro TV eyaleseka video konna toilet yoyo musajja ng'ekonya omuntu tukyali video tenatuuka na wakati omatu bibaga bwa ne mwefula batategeera mainstream media bagikutte kati balese teka liri ligenda kukwata bannamawulire nga n'okuwandika ekintu ku page oba ku page ya company ya NTV ya NBS it's a crime kati ekyo bakikoze ngera kuba nanyini toilet yo yakonya abantu TV ki oba radio ki yayogedde ku toilet ng'ekonya abantu kitegeeza media bagikapitaliza kamba wa mawulire amalala eno message njagala egenda rimwe n'abannayuganda bannakabotozi abasajja n'abakazi njagala bagamba officially Mulago Hospital is a mortuary. It's no longer a hospital. It's a mortuary, or we can call it butcher. Reason being, ntegezeddwa okusobera ku drone zange nti Mulago Hospital tebakyagikirizamu wadde kunamawulire wa kasimu buno Ewaffe bwe tukwatirako live okugendayo okubuuza information yine ekwata mu ddwaliro no ne bakulabikalayo ng'oli codinga kye bakukola kyo kimanya ekituufu kiri nti ntegezeddwako okuva mu sources munda mulimu kuba tembula mu loopholes tufuna information okuva mu loopholes Mulago Hospital on daily basis abaana wakati wa 3 ku 5 on daily basis babula mu ddwaliro Mulago babatwalawo bakola muki lwaki media tebyogera previously ndowooza last year media yetandise okuvaayo ng'eyogera ku baana babulanga n'abantu beekalakaasa bona nga yawuze kati ne bw'oyita munnamawulire n'omugamba nti omwana nga yabulidde Mulago omukazi yamuzadde tosobola kiraba ku TV ke radio nga bakyogeddeko wadde mupapula amawulire kubanga mainstream media yona bagizinze ko tebakyagikkiriza kufulumya information omulimu guno guli mu State House genetic enyini mwali mu 7 mulimu wa Pakistan n'abayindi abaana abana abato babatwala ku bintu bino bibiri wammanga ekisooka omusayi guno bagukozesa omusayi gw'abajjamba n'abaana bagukolamu eddagala ekyokubiri Yoseri tibahabula otabasira mutalo wakale setamzezed akosanga syrup okugunywa kati ze 2 factors ezibuza abaana ba 1 abaana bano babatwala ne babajja mu musayi bakendwa musayi ne marrow zaabwe zibalina kyovula nti bano banyu ennaku zino banyu omusebera kanga abaana bato kumbe basajja bakadde bazimu. Those are 2 factors. Kate mugenda chulira ku TV wa radio station nti waliwo omwali yabuze Mulago. Era tutebanga kinga tolya gule bifa Mulago. Otutebanga kinga tolya gule bifa Mulago. Kubanga buli kimba kiwambi. Temugenda kudda mukulya kintu kyonna kifa ku gule lya Uganda. Bamazo kizingako. Na kino kyo ne bannamawulire basinga obungi baagala kudduka ggwanga nga nabo babamye visa sagala be exposing nga babamye visa nenga basigadde basinga badduka bemwayitanga ba celebrities kubanga bamu balina principles nti when I was trained to present on TV or radio station nino presenting ekyo kyenfunye so sikusooka kuga nti kole edit no abamanyi byamawulire mubimanyi bulungi nnyo the moment you are controlled by the editor ngata kukkiriza ngo ina real information etena controlling or losing moralo yekintu kyogenda ku presenting nganzo ono bwenchikola nze nchikola ngambagamba kimu nti zamole gende tagali uncensored tegali mu edit nze presenter nze musasi ate nze muweereza waago ekitali Kampala mukitegedde bulungi nnyo kati kinakyo mukitegeere temugenda kifuna wantu wonna nenja arababuuza simple nanyiri toilet bwe yakonya abantu ngadduka emisinde agenda mwakirabyeko ku TV ba radio station wonna kyebakoze kikino bwe balabe tupostinze videos ku social media ne bategeeza Facebook ne bategeeza ba hackers baabo batandika okureportinga videos era buli yatadde video nga page yo si amaanyi video Facebook yagikavalinze negamba nti era eri against the community standards za Facebook wakati bakikola uteka video ziri serious ennyo nga ze exposinga ogenda okulya baagi reportinze
bagiripotinze kyebakola kati ke kali akabinja genetic yali nako ke batwala mu state house akabantu almost bali 50 bali ku social media buli omuteeka ekintu nga kiri against government bo mulimu gwa kunyiga computer na kunyiga laptop kubaga nti that is false information kali bawandika abantu nga 50 nga ku post jokoze eri ba reporting and false information Facebook egenda kujjako information obega meant this is fake news mukitegedde kyebakola era video ezisinga obungi abashare zo Facebook accounts za mwazire bulungi nnyo Facebook yazikavalinze ezimu yazijje nayo mukitegedde bulungi nnyo awo no nvuddewo njira mutegere bulungi mwenze byange mbyogera kate ng'omusezi agule siyani nti ngenda kulira ku bantu bange. Alright, ndoza mazoba wa mawulire ga Jerusalem sale akanda na mbagale bamulete ku TV nenga mulino mubika wo mwagala bate mwagala mujja mubika nenze mbulidde nsi Salimu salaba yakubako ettaka yakutwalako mukazi wo yakubako sente zo manya ntogenda kuyomba na mulambo omulambo gwafa banonyagire gye bagenda gubikira mu public mbabulire nakuze yafa bewo wakana bamulete ku TV encha ngate bakoze edit ya kintu kyonna mulete ku TV encha on presenting awo ayogere. Museveni, bring your brother on media right now because you control the media. Bring him on NBS or Bukede TV as usual. Katino now God dako. Games of mass. Nanyini toilet Yoseri tibabro tabasala mtano waka na sene tamzazide sanga bisibe kutumidde ko nyo jebara ko jotu sake ngalo. Munange tugamba nti buli kintu bera kentandikwa n'enkomerero. Nyolo okuba nti mwayika Windows basajja mmwe ebyokukola byabalema okuswala at least muwonoona mutya otuswaziza nnyo nga bannayuganda to the extent nti tukyasobola kwetegerera era yensonga lwaki n'abantu b'okwata mu ngalo ne bowa ssente basigala bategeera nga ggwe brain za monke nandikawo mentality mukulu bakuyise ogenda okubeerawo ng'omujulizi nga mutabani wo alayire Kenya nokera ku macha nokera ku macha nolinya mukanamunkanga konogende Kenya bulungi nnyo naye mu buswavu bwekita n'okuswaza eggwanga no sindika batabani bo ne bavuga toilet ne bavuga emmotoka kabuyonjo ne bagivuga ogijje Kampala ne bajingize Nairobi ku Kasarani Stadium. Omuntu muna Uganda njagala soka kubuuza mukulembeze ekimunsi yonna atambula ne kabuyonjo atambula ne toilet taliyo kabere Mugabe teyatambula nga toilet kabere papa tatambula na toilet kuba papa yasinga obukadde bakulembeze tatambula na toilet. How dare the so-called clever and young man Museveni moves around with the toilet? It's not toilet as you think. No, this is a well armored vehicle ngeri mu buli kimu ekyetaagisa omuntu kyalina okuba nakyo naddala ng'omukulembeze wano. Emmotoka gye mulaba si toilet nga mugira bakabuyonjo. Yes, kabuyonjo simanyi kabuyonjo agisaliramu ebyayi. Emmotoka ekola nga office kyekisooka. Emmotoka erimu obuliri nti singa aba atuuse wantu n'ayika Windows ebiseera bisinga abamanyi omunoonya ku mmotoka ng'agiseewo olumu bateekamu omuntu gwe mulanda Museveni yaliwo nga teyekyusa takola kitakubijjanga si ono aba ali mu toilet kubanga toilet erimu ekitanda ekiri comfortable than what you think nkiddamu mwenna balinda Yoseri ng'abayitako ne mulengera omuntu gwebatadde mu mmotoka ng'ambadde ekikofiira ali wateenya ali kusayi oyo si Yoseri eyo come afraid Yoseri abeera mu toyi muli abeeramu eki kimotoka kiri ama tekiyitamu kikompera kiyitamu sasi so agikozesa nga office the same time agikozesa nga restroom ate yagikozesa nga toilet. Kati ngera kubuuza ennyonyi gy'olinnya eggwanga gye twakugulira erimu toilet. Is it so? Yes. Ku kisaawe gye wagenze kuliko VIP toilets. Oyagala kuŋŋamba nti it was very difficult for you to use toilet z'oku kisaawe. Mukulu. Oweddeyo tokyasobola. Olw'okuba nti mwasoma ekigambo kye bayita resistance buli kimu akiteekako resistance. You resist. Right now even you resist your age and you are resisting the nature. You are supposed to be in Rwachitula or in Kigali.
sitting down and be careful and someone busy taking care of you. Ne right now kumandi mina brains amweza monke mukoze bikolobero bingi temwagala kuvaako. How dare you novuga toilet ojije Kampala nojivuga kilometers ziri mutwaro plus no ingire Nairobi go tudene toilet yo kubanga yagala kulaga abantu nti oliwa amaanyi tiri mukulembeza tamala toilet taliyo. That means nti because we say no sobola kuwaluka omuntu nagano omubanyako yagano ko kuwaluka futugamba gusoye no sobola kuita mu ekidumusi kitegeeza nti tocha alina kasiba watudde mu ntebe almost for 5 minutes no genda kati okumanya musajja go ina katengu nengo tabanno ensi yonna eri mask free for you still wearing mask kubanga okimanya abasawo bagamba descriptions bakwa muno bono ofuna virus yonna esobola kulyawo. You know that. That's why you cover yourself. Senyiga yenyini asobola kulyawo ekifuba kisobola kulyawo yensonga lwaki otekako mask not because it wali covid. Njagala ensete gere ko expose yo mukuru at your age senyiga nakukwata already omirago yange tuzagoya zibakuba mu face muno bwemba mwagala kuokana gendo deyo tunebifana ya Museveni nga tuli mu campaign before nga tuingira campaign Museveni naliwo eno siddame ye nyini origino na ye omusajja yange musayibwa abana abato bibage bali abagole mulago kuba ina ka fridge mu kisenge kye tu omusajja bamukuba empiso mu bamukuba empiso muno muki mu skin obale bamuwa amakerenda gamira obasira kuzibamuwa ngazi sobola okukola okutereza skin ebange tunanga bwire sawa zino nenga originality yegenda Museveni yali mu campaign wano ngabatuka ne kyagulanyi lwomukubira akalu onne Museveni no baleto bateka babiri ojja kunonya ani omutufu eyo siddame yeye yenyini original but bamutekamu kituyito katugende bamuteka kati ali genetically modified. Museveni is genetically modified, but being genetically modified, it is very dangerous in case you contradict, in case you get any virus, you are gone. In case of a virus, you know what gains. Katugambe senyiga chifuba lubyamira byonnebyo opo gains. Kati wotamulira toilet ngo otambula owaluka kati ate bwofuna virus ogenda kubeera otya. Oli ku timing bomb. Okimanyi Muganda oyafa already stress weeri. Ate nga Muganda badde akola almost 70% nga Salimu Sala alina amajaga ge, alina government eyiye, alina budget eyiye, alina ekitundu almost ettaka lya Uganda alinako abaddeko alinako 30% ku ttaka lya Uganda lyonna libye. Kati yabirese. Okitegera yabirese. Kati nawe olina pressure already ono. Kati obuzibu ono drunkard master byasanze muhozi baga. One abadde big supporter we era influencer we yabadde late General Salimu Sala is nowhere to be seen, is dead. Kati muona ali mu dilemma. Chokanga atori ono buchaman lubacho ya Odrek Rwabogo aliko no mama Amasasi. Okitegera aliko ne banyina aliko na bano wamanga. Buli group yona jurange jamu media yona kati batandise okurukurutinga abantu bateka ku media. They are not recruiting those people for nothing right now. Bakyusa system ya media. Reason being betegekera ekinzo okujja mass banonya basekamwa. Fun enough gwe musajja omuganda omusoga omunyankole original mukiga lwaki bakozesa okubanga ogenda kola programs z'abano. Lwaki tebasobola kwekolera bintu. Gwe Muganda ali mu America ali mu Bungereza goba kwa akasente no wayensiyo. Namwe abana bali ku TikTok bali ku Facebook abafuse sema famous nga mwine namba bakozesa bakukyusa obwongo ove mu kwogera ensonga entuufu kubanga bakusubiza akasente bakusubiza omulimu ku TV. Reason being bano bagenda bajja buli muntu yenna ali famous ne bamukwata bamujjawo bamuwa akasente oba ne bamuwa omulimu somewhere. Niyo omulimu gwamuwa bagenda mu discriminating dayo for 2 to 3 months kenyini yegobe. Naye ng'olula bamaze okumulisa bo kyebaagala kutandika kukwata abantu bano bajja ku media bamulisa mu public nti bayingidde bakolagana NRM public ekukyawe oba ogenze. That is their system gye bakola. So my brother and sister kwali ku TikTok ali ku Facebook ali luddawa nga you are very vocal and famous. Avoid meeting state agents and avoid eating Museveni's money because at the end of the day they are going to expose you. After exposing you, they don't need you. Njera kubuuza. They say that they have power and they have guns and they have money. Why tebakozesa abantu babo kuvaayo kutambuza project zabo?
Right now we are led by the group of mafias, the Rwandese mafias. Why are they not using their fellow Rwandans to come in public to do their work? I'm just asking. Why are they using Baganda? Why are they using Bachiga? Why are they using Basoga and Northerners? Because brains are monk, but what using the causes. I'm just asking, why are not they using their own people, the Banyarwanda, to come publicly to address these issues? At the end of the day, kunkoko bagenda kuwa kecho ya chimuchi ne chema begenda mukatulu chibagenda kuwa koko namba tulidina kumula tudana kuji Lwaki tebavaayo mukimanyi tubajje tubatadde ku meza tibonna Banyarwanda. You want to prove this? Lwaki tebakozesa Banyarwanda bannaabwe? Kubanga tebasobola wavaayo kwogera otya nga kino kyekyogera. Ono Muhoziraga bwe yavaayo kwogera mu public alensi yagamba dinda ku bulijjo. Ono ye Muhoziraga bino byayogera. Ono ye Muhoziraga. Have you ever Natasha addressing the public oyinza okutya? Dana navaayo kwogera oyinza okutya? Ono gundi 90 dasa lwabo byadde mugeza nga ayogera ngalinga gasoma ekirango omusajja ne musoga bwe nateka oluchi yagamba nti if you want to prove these people dance, let them come out and speak, let them allow their kids to come public to address the public. Ojja tegera wongo nti bwayi katebalina magezi ne bakozesa gwe ojja obuzebuze bana Uganda obafuula basiru nga bakozesa kubanga kibaagala bokozesa. Lwaki tebakozesa bannaabwe? Lwaki tebakozesa bannaabwe? Kankozanyira akatambi kano nga sineeyongerayo. My information ina nyingi. Musooke mutegente bana abasajja. Ate kana akasajja kaamanya. Njala mulize video eno kana akasajja kaamanyira wonti abantu bali bakategedde ndi Kanyarwanda ne keebuzabuzanga akafuka kanaaba. Bine muli bya tribal kabitandika ddanga bakategedde era buli yakategera yakajja mutta. Kachitegeera eno video mugimanyi mbadde mugirabako nenjala mulenga atandika ekigambo tribal kuba yali akimeti bamumanyi nti nomugwira simu na Uganda. Njala mugiwulize bulungi nnyo mutegene ekigenda mu maaso lwaleero nti yatambuza ekigambo tribal kubanga tulina kye tuyita inferior complex gwe nga okimanyi wooli toteekeddwa kubeerawo n'ebintu by'okola bimenya amateeka kuba obikolera toteekeddwa bikolerawo ng'olya greatness eri kati omusajja ono atulira simu na Uganda era awulira okumujja mba Uganda kimugugu munene nnyo era awulira nga tekimuzitoolera nnyo yajja akyogera kano kavidiyo mbadde mukamanyi. According to the understanding, tribalism was a very big factor. Kano kakadde ng'akyali Moscow. They will not trust you unless you are from their tribe. They will not trust you unless you are of their tribe. Ulira tebasobola kwesiga okujjako ng'oli wa ggwanga lyabwe oba ng'oli wa lulyo lwabwe. Muwulirize bulungi nnyo. Njala kana kavidiyo kajala kabazanyira nkaba explaining nkabanyonyole bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo. Wulira bulungi nnyo ono musajja yavadda nga amanyi nti simu na Uganda naye ng'ekintu kya tribal kimulimu ye nga amanyi nti wali tateekeddwa kubeerawo kati ng'alina kukozesa kaadi eno okwebuzabuza ng'afukaana abakanka baddize babega. Their means and your bodies and your colors, which are essentially the same army. According to their understanding, tribalism was a very big factor. Tribalism was a very big factor. They will not trust you unless you are from their tribe. Simba wakati yao. Kante konettala. They will not trust you unless you are from their tribe. Yoseri Tibahabro Tabasura, the son of Karakazia, the owner of latrine or toilet. Let me ask you one question. Whom do you trust right now, apart from your wife, your son, and your fellow Banyarwanda in Uganda? The entire top army generals in UPDF are Banyarwanda. The entire commanders of Uganda police are Banyarwanda. From DPC, Simanyi Sijui Nani, all of them are Banyarwanda. SFC is full of Banyarwanda. All government offices are full of Banyarwanda. So, for you previously, you insinuated that they will not trust you unless you come from their tribe or their group.
What were you trying to insinuate here? Because you knew exactly what were your plan. And these people knew that you are not a Ugandan. Ochitegedde. Watch Urambweno. Watch Tegera. Watch Chenga. Teri mu Uganda asobola kunyonyola bintu bino ku TV kuba tojja bifuna. Mana peneti na nyine toilet okiwulidde. Okiwulidde. They didn't trust you because they knew you. Right now you've recruited almost in all forces 90% of Abanyarwanda. You think we the fellow Ugandans we can't serve in all those offices or in UPDF or in SFC or in Uganda Revenue Authority? You mean Ugandans they can't be trusted? Brain is a monk. Ngenda ncha kuongerayo. Mulioke mutegere. Yakugamba nti the Lutwazi, the Amenzi, they didn't trust him because they feel that you can betray them or you are coming from their tribe. What is taking place right now? Who's promoting tribalism? It's you, because you don't trust anyone. That's why you have deployed Banyarwanda, fully occupied each and every office. And you decided to retire all the indigenous generals, colonels, and the others from the army to pave way for your fellow Banyarwandas to occupy the army forces and all offices so that you can control each and everything in Chidam. Omwami ono yabagamba ati project etejja kugwawo kati era agirina mu 20 esobola okukyuka asooka nnyo ku mululuuza awo weere yali akimanyi bulungi nnyo. Yaddidde bannayuganda bannakabala bonna abali magye abanene n'abawumuza with a mission. Mugenda kulya gundi yakava mu magye yayise Windows yafudde apevinga we kubana Abanyarwanda bayingidde abapya bonna bajjeno simi bani omwana akulya kulanka batekinge over kyakula ngenda maaso kankabazanyire mukamanyi kakadde nenyize kabanyiro bade bakakanyonyolanga wulira. So to them loyalty was based on the tribe. What about you? And army was supposed to be a brotherhood somehow. What about now? What is taking place right now? Now, because of that position of theirs, it has led the army to disaster. We, on the other hand, from the beginning, our line was a good soldier is a good soldier, regardless of what. His line, in his mentality, he says that for him, he regards that someone who is a good soldier is supposed to be a good soldier. But how many true indigenous Ugandans who served you with all of their reality and their life ended where? You killed them. Most of the Baganda. And other indigenous Ugandans. Nabagengera banyonyola katambi kano makategere. Kubanga bulijjo mukawulira ntusobola kanyonyola bulungi nnyo nze ndiwo bategeeza musoke mutegere ekintu kino musajja kyakola tebana basajja bayaaye. Okitegeera? Mu basing on reality. Museveni Abaganda baakulera ne bakukweka ne bakuliisa ne bakugulira empale ne batunda buli kimu kye balina. Right now batto bamalawo. Mu majoba mazeewo, mu business bamazeewo, mu management obajjeemu ne Ssaabasajja Kabaka eyagamba Baganda musituke tuyambeko omusajja naye oyagala mujja w'essaawa zino nga musajja tulwako esalwa abala nga nkuya mutamiivu kubanga tamanya lwanadda nga nyweddiriralira oba kaloddo nti anaasulawo. Ebiseera biti tukaali bantu basobola kuanalyzinga nsonga zino buli muya kituna kyambuli gasalabu ali anseeke ngira tole omuntu asobola kuwulira bintu bino babinyonnyola bulungi nnyo ngenze mu maaso ndio kengere ku information njagala kuzita wano mu ka video kano kabategeeza bulungi nnyo tugende mu maaso. And that's why you used to hear people like Obote always preoccupied with the tribal issues. For instance, Obote was always on the radio. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Was Obote wrong? Museveni, the owner of toilet, the moving toilet, was Obote wrong? You were original Rwandi, you came as a refugee. Obote wasn't wrong.
That's why right now every government office is occupied by the Banyarwanda. You too, publicly, I forced you to come out to confess that you are Yoseri Tiba Haburwa. But you refused to add on the second name, which is commonly known, Lutabaisiwa. So that means Obote wasn't wrong. He knew you. Tito Okero the same. Everybody knew that you were from Rwanda. You were Munyarwanda. So Obote wasn't wrong. But every time Obote was saying that, yeah, Museveni is a Munyarwanda, Museveni is a... So what if I'm Munyarwanda? You confessed you were Munyarwanda. It's not bad to be a Munyarwanda. But the bad thing is, you forgot what brought you to Uganda. And you start to kill Ugandans. Why? You're a refugee. But after Ugandans accept you as a freedom fighter, then you turned against them. You kill them. But suppose I was, what would be wrong? Suppose I was. You were Munyarwanda. Mugenzi nateka mu luyimba. Omulira. Jana wote walienda wapi? Kibongeza nini? Jana wahamia msituni. Walienda huko msituni. Msituni bambi jali na yebo wasitunia yo bichi. Nse no. Ojiraga mondonga atajitegeera. Kibonge cha nini? Wajala walienda msituni, kati bali msituni yawa. Uganda zabu. Right, katugende maso. Nakomewo bawa. Katugende maso moso yiwe. All right. Ngenza maso. Kati bana Uganda mwirabira nnyo mwetaaga kujjukiza. Okusookera ddala njala okubasama kama Katonda obulamu bwawadde bana Uganda naddala bana Uganda abayimbi abakadongo kamu. Ewankubadde bamuwakirizira ku mwana ye Mukama yena gye muli abakingiriza. Buno bubaka bwange bwa leero bwe ngendo bbawa. Buli muna Uganda ali eyo ebintu bino byonna ebiriwo abasajja bano wammanga babiyimbako ne twaddanga mu kunywa na kusala ndongo nga tetuwuliriza message eri mu luyimba. Ensonga lwaki nze ng'omuntu sengejinga nnyo buli mawulire ge mbadde ku social media nga gwire kubanga mba mmanyi abantu bajja gapasavinga mu ngeri ndala nnyo bagafuna mu ngeri ndala nnyo ne mmanyi abasajja bano wammanga ebintu bino byonna ebyo babyogera dda ne babiyimba neffe tetwatuwuliranga nnyimba zino twafanga ku kidongo kirimu nenga tosobola kusoma bubaka buno kyetubakubaga nti abasajja abayimbi naddala bakadonka mu balanzi. Ngenda bawo ekyokulabirako genda oddeyo owulire omugenzi Erimani basudde ennyimba ze yayimba zonna 100% yali ayogera ku mbeera eriwo yonna. Yakulaga omuzungu yaani, nakulaga basi dunia yaani, nakulaga ennimiro y'okubuganga yaani, nakulaga buli kimu nakikutira ku mmeeza eriwo. Wuki ennimiro y'okubuganga omusajja yali ayimba ku Kabaka ne Museveni. Tugenze ku Lord Fred Sebatta akyaliwo kuyigeza kyamukubira enduulu. Omusajja n'akuyimbira engo y'okukijja. Yali ayimba Museveni. Yali ayimba Museveni engo y'okukijja. Yali ayimba Museveni exactly. N'ennyimba endala nnyingi Sebatta ze yayimba. Nobody gave time to those songs. Nembeere na simanyi tugenda nyimba kize muyimbe ennaku zino sibitegeera na bitegeera. Nyimba sibitegeera oyimba nabakende wiki bbiri neluggwako. Naye genda olize ennyimba z'abasudde. Bano abasajja bayimbanga ebintu. Neffe twawuliranga bulizi ebintu tubitegeera tubiteekaawo twakajjo bitegeera. Abasajja basse badduka bayimba nnyimba nga kye bayimba kigenda kubeera nga temukimanyi.
Genda ulize nyimba za Freddy Sebatankuwadde kengo y'okukijja. Buli kimu kiyayimba exactly that what is taking place right now. Genda omugenzi, genda uli nyimba z'omugenzi Paul Kafeero oziwulire. Byonna byayimba exactly mu nyimba ze bye bigenda maaso. Ne tetwaba wabudde. Tetwaba wabudde. We didn't give time era bana basajja bafa tetutegedde kiki bali bategeeza. Omusajja omulanga simu na Uganda yali Bob Marley yayimba nyimba nyingi abazungu baga wait a minute yamaliza atya nkuwadde Bob Marley goloza soko webuzo wachi mu America ebitundu ebimu tebikyasomesa history kubanga tebaagala abantu eno generation etegeere bajjaje babakola biki tebaagala basomesa history mu bitundu ebimu mu America mu provinces zimu amasaza agamo tebakiza kusomesa history bamuwera kubanga bakimayi bagenda basomesa abazzukulu bajjule baga bwe mutu mwakola bajjaffe. So omugenzi Bob Marley yayimba nyimba nga zisindika message mbantu okubategeeza nti abazungu kibakola kikyamu. Bob Marley tugenze ku mugenzi omulala simu na Uganda era mu South Africa Lucky Dube yayimba nyimba lwakubata mutwala budde ziwuliza twagenda ngenda kivuntu yimba ne tus nobuka mu banga no tuya no kamera ne sati bot noji kamera no damu nojuwe wanoga musajja ayimbi nengo mbuza why omusajja bige byayimbi yayimbi biki twagenze kunyu nenga totegedde but until now tuzi tulaba ensintu jetegeze wait a minute Bob Marley like ndo yayimba we are living in this crazy world yali ategeezaaki exactly bozo limba crazy world otegeeza kitutegeeza war and crime genda ulizoli barabarita war and crime ojjaga mati bana basajja baliko katonda nejangula mu Kampala ono ulize embozi simai siraba kunyamerika gumba simisiya kunyisiraba kunyameri mu gumba kasasiro mwerere ulimba lumakalo gukibiniro kubanga they are composing nonsense to the public koma batekamu enyimba ne munyo buvera bwa muna tukukuza nenga cyo bana basajja bayimba bano bayimba enyimba za dakika 3 ku 2 Kafeero basudde seba tabayimba enyimba za dakika 15 ku 10 akutolokoba kuba kiva muntu ngoyizo kuluza yabiwandiise Katonda yayogera naye okubategeeza obubaka Lucky Dube yayimba ngebigambo nkugambe gendo ulyo limba bayita war and crime gendo ulyo limba bayita this crazy world duwulire mu luzungu ojja dutegera basajja bene bige bali bayimba byaliwo okitegera ni abasajja ne mujje ne muyimba enyimba tebitegereka kwefungula kulaga mabere bubina na kwambala mu lupalo bulingo bakaza abasajja muyimba nyimba temusobodde kuyamba gwanga muli mukunywa mu nyubbiya mbamenye de balokozi basabana nembo ne ba international babiri nkwado mugenzi agundi Bob Marley ne nkwanda kadibi ne mbone nyimba zawe koporo sujja gendo lulye zibunde mudasimeze nkola uze ngendo lulye bayimba ngenyima Katonda yabayimbiramu mumwizo okuza Katonda mugera mu church musahara no muntu asobola kubira ko moyo gwa Katonda nga byayogera bikuyamba bina bikujja ne bikujja ne bikuteeke wantu nti mwagala kitegeera temwagala kitegeera temwagala kitegeera right now bade ku social media kuno ngira kuweza mwaka gwakuna mbabule information enji batera muga bisajje bachi ninge mbagamba bituukawo bibaga buli kimwe kibatera wone mukituukawo muga bisajje bachi kati nze sikyayomba nammwe abasajja bayi sebata mugene mulize nyimba za sebata ziyimba zonna almost yali yimba bintu bigenda mass but yali mind bigenda kuberawo musajja tumwavu muzi bitachana na 10 tasobola de tegeke ekivuno takifunemu bukadde bwe sente 10 kubanga music temwamu tegeera nebo de no mudiza ojja kule bikibali bategeeza ne uli amusimanyi amude muyayo simanyi sabula mama baby simanyi amude bintu muyibanga tebikwatagana simisira kunde bintu
abasajja kanyera kubulya gwegenda mu concert ezisinga okubeera eziri supermass mu nsi yonna country music kuba country music yalinga kadonkamu bayimba country music lumu n'asirika n'atula bwati abakamaziga ne bakwatibwako ne bakwatibwako yekadonkamu abasajja bakubanga music noga wow negenda olwaleero nenga kyogenze tukitegedde mwekati mufuna ennyimba ku simu mufuna ennyimba ku flash simu enyimba twazifunanga ku gundi ku mayinja bakitafu bazigula ku mayinja ne bazigula ku buteepu nga buno buteepu kampene kadduka bwe kati noonoonya olimba n'oluwuliza naye kati bino ebyaleero biri ize nnyo bimoosolo naye kati kasasiro yekka gwe bayimba ngenze maaso so no mbakubiriza omulanga ebintu bino byonna bituuse olwaliro abasajja Paulo Kafeero Erimani Basudde Freddy Sebatta omugenzi Sebadduka ne baligidde oba baligidde akyaliyo n'abantu abalala bayimba nnyimba muddemu zino nga temunnabuukira ku nnyimba zino simanyi kapaapala simanyi bukoze butya simanyi ano yali buyimbi musooke muddeyo muwulize ennyimba z'abasajja bano mujja kupiikinga mujja tegeera kye bayita obulamu bwa bulijjo. I'm not promoting Kadongambu here, no, but I'm sending you back to remind you that whatever is taking place right now was prophesied sometime back by these artists, and some as we speak they are nowhere to be seen. Bafa the likes of your Paul Kafere yafa, Erimani Basudde yafa, Lord Fred Sebatta akyaliwo, but he's poor. Terasobola namuyamba dotekejivu. Nemugende lugo ne mujjula millions and millions of people. Nenga mbyongeze okuyimba temuli wadde kimuuliza kya magezi. Ozabeda bawangalanga batya. Bategeranga batya message. Kubanga they knew njaba goza kya babimba bayitanga balanzi. Nzinchanga nti muyimbi kweno lijimu elincha nti no muyimbi mulanzi nze. Ngagati waliwo muyimbi omulanzi mu Uganda kati. Nowhere taliwo. Taliwo. Bayimba mere yali na yimbo myezi 3 nilwa n'omuyimbi n'abulira ku n'akubasiriki. Geno zero mbala Sebatta olize nyimba za kafunozo kwa za fulumye ejjo. Nenga yebayimbe kizakitire. Byeriwo Museveni byakola. Nyenze maso. All right. Najja wanemba gamba nganfundikira. Abazadde mwena bali mu Uganda nemba gamba nti amata ge bagenda okunywesa abana bamwe si malungi. Kwata tukyesiga kintu kyonna kitibwa kya Yoseri na nyini toilet. Mfunye information okuva mu bazadde abasinga obungi nga they are complaining nti amata bagafudde mandatory. Bwe ngamba mbatu mandatory mantegeeza bagafudde kyabuwaze kiba kyateeka okuba nti abaana balina okusasula ssente ezo. Who is behind this? It is Museveni, because he's the one owning those companies abaana be. So they can do each and everything they feel like to do with that milk to infect or to cause problems to your kids. Omuzadde omwangambye nti essomero omwana we gy'asomera lisigenda kwogera. Bamuteddeko nti omwana alina okusasula emitwalo 2 ejja ttaamu ejamata by force. If not so, akima omwana we. Nene ntulwe Edmonster ne mubuuza ekibuuzo kimu. Who's the responsible of those kids? I think the parents. If the parent decide that my kid's not going to consume that milk, why did you force and put restriction on parents that they are supposed to pay that money for the milk? Why? Constitutionally, it's the government to take care of the kids, but not in Uganda. In Uganda, it is impossible. It's the parents. So that means parents reserve all rights to control their kids. Because if the kids fall sick, it's the responsibility of the parent. If the parents to take the kid to school, you need to pay the school fees and all requirements. How dare you enforce people to pay this money for the milk in schools? Why? Because the government doesn't care.
So all parents, they still reserve respect and rights for their kids. You should not force anything that they should pay money for the milk. Gwedi master sindi kwa mwana muze wa kamtia studio. Omuzali byada kwa the school fees. Ku requirements mwamu sindi kirango mwana edde wakakwali konti amatagali manda tulogasa sula. Omwana batanyo matawabwe. Obago omukuzizo omuntu usawo. Akajanja akanyampya gula toy. Ba headmaster kamutadde ku bazadde. Nchogere dositira nnyo chogera bwente. Ngira kubuuza headmaster oba headmistress. Akajanja akanyampya gula toy. Kogamba muzadde mbu ateekeddwa okusasula ssente z'amata. Omwana oyo gw'omulabirira omuzadde akusasula school fees. Ku requirements ze wamudizaika ekanga dai wamubuuzaako nti kuliko amata gali nemwe enensi mugifudde kikawuyonjo ne yamukama mwe jatambuza from border to border ng'agenda asala ebya buli wasanzi tikikyaliko border control. Lwaki musiiwaza abantu? Omuzadde abaga nti omwana ntajja ku affording amata. Muleke. School fees bazejja mu nkwawa nga byenkwawa. Zakafanda lingadde lya bukadde. Ate omugemu batasasudde semezi z'amata tagenda kusoma. Waliwo contract y'okunywa kiki musindiikiriza ennyo. Kiki musindiikiriza ennyo. Mujja twogeza olulimi lutwagala kwogera ku internet kuno. Mujja tusinga lwaki ofuusinga omuntu omuzadde okusasula ssente z'amata nga n'ez'ebitabo tazimalayo. Bale munasonyo sitala nnyo okukozesa bigambo kuno bikyamu. Ne waliwo otuuka nga bano abantu bagala kumanyira bumanyizi. Ssente omuzadde ye beewoze nawewoze okuzaayo abaana. Ate omwana omuzze waka mbw alina osasula emitwalo 2 isemando tuleza amata. Nze omwana ayimba sina siza kunywa amata. Lwaki omufoosinga? Lwaki omuzze waka? Akosike kajanja. Olwe tumanyi mulina kimupulaani okukola abaana baffe. Kati gwe omuzadde aliyo okulabula. Bw'oba okyagala omwana wo olina right mu constitution. Essomero bali kumanyiye omwana w'omuyizi balifandinga school fees zo. Zonna bali zirifanding. Omwana mwakiriranya bannayuganda mala funa ebizoga omusajja yatugamba naye ate katukoze. Ngo omwana wafudde mu bintu by'okusaaga. Nabagamba ne bipapula musayinga bino bisemeri Minister of Education. Minister of Education, there is a difference between NIRA and Minister of Education. If those forms you are signing, they are not related to NIRA, don't sign anything. Minister of Education is less concerned about registering kids. Teteekeddwa registering abaana. Nakibanyo bagamba nti NIRA kye kitongole ekiwandiisa bannayuganda okufuna passport oba okufuna endagamuntu. Ne lwaki Minister of Education ekusindika owandiisa omwana omuwandiisa ku ki? Kigendera ki? Ffenna tusomye nga amasomero tulina ID za ssomero era kutufu mpaka senior 6 ng'okosa ID y'essomero. What is the secret behind of registering all students at school? What is the secret behind? Kuba these days we need to go deep to search the information to explain to the public. To know the information to the public. Chigendera chi. For what is it called NIRA? Minister of Education, since when you started to register kid to get national IDs? My concern is singa sijja nokulekana kubanga NIRA it's official government body which is allowed by the constitution to register Ugandans to get national identification. That is okay. Never mukosa Minister of Education as who? Singa mukosa forms ezo okugema bana abantu bande bafa. Who's going to be blamed? Nchidda. Kubanza kyemanya kiri babagawo kyo kusayiningisa abantu bano bapula kufuna consent then muyisemu lutu mwana soko nyimbi bibozi bya COVID. Muddemu mugema bana babatu nga mufunye consent iri ku information eri. Ani ageno bavunana. Singa nchidda mu singa. In this crazy world, I'm just asking a question. Who is going to be blamed? Sirina buzibu gana muzadde, you are free to register your kid. But ask yourself, does Minister of Education has the right to register kids to get national identification? No. It is in NIRA.
nira yeyina obuyinza okuwandiisa bannayuganda bonna bafudde n'abalamu ne kati gwe Minister of Education oba wandiisa ngaani ku ddiiru ki sigaana mwandibadde naye ani abawandiisa the rightful government body yenira so Minister of Education mutuyambe mutubalemu ku magezi. Right now as I speak, ntegezeddwa akira ku masomero agasinga bazadde bakomplaininga nti ate kati form ne wankubadde zaki ate muzitademu ne sindi mu bato sayitu tuwadde emitwalo 5 bagira mu form ejirako emitwalo 5 naye bantu mmwe mutumanyidde oba munoonya sente za kuzika Salimu Sale simanyi oba munoonya sente za kukola kisizimanyi naye mutuye mutulekera abaana baffe fe bakulu mutukyunya mutunoonya mutusiba ne mutulekera abaana baffe bo babeerewo kale mutulekera abaana baffe nyine abaana mwagala bassambu bintu bikyamu mutambula bagabira mutambula mugaba makerenda mu ggwanga lyonna dotudde mugaba makerenda ekisamwa kijjawa go Museveni ogaba makerenda ngekala moja bali mukufanja tebalina sente za mbere za kulya goba wa makerenda mutambula mugaba makerenda njera mu challenge nge mulete Salimu Sale nga mbagambye ajje ku NBS oba NTV atuwo mwaka pera ne mujja yo muto mulambo ugende gubigumule sajja akoye. And this is to remind you Yoseri tiba habalo tabasiro mtano wakale jezere bezede sanga bisibe na nyine toilet. However much you are oppressing Ugandans, your time is about to reach. And this is my message to you. You are among the richest president. In fact, you might be in the 4th place that you are among the richest presidents in the world. But if I may ask you, where are you going to take that money? Because the day you will die alone and everything will remain behind. Like the video which I posted on my Facebook, which was showing the worth of late Queen. She had billions of money on account, but she left each and everything behind. I'm asking you, Museveni, you are oppressing Ugandans. We won you, Chagulanyi, you won the elections, but you refused. But I'm asking, all the properties you own, all the money in billions in dollars you have, ogenda zete because tuwalire Katonda. Ettaka lyolina miles and miles bagenda kuzikamu nga wenno ojagala doli lyamu oba 46. Kubanga manyi it's 46. Teri azikuwa omuntu anesika 46. N'obuganda bakutere toilet bakuzika nayo. Era tekyuka mu size bantu ekyuka mu katono nnyo njera kubuuza. Ebintu byo mukunganya mugenda kugenda nabyo. Omusituni bwe yakunganya yagenda nabyo. Galale bamuzika nayo. Oba ente zemwaga tugule nnyo bagere bazirambula yagenda nazo. Oba wakyaliya mukuma ku ntaana mu situni. Eno message njagala bana Uganda mwenna. Buli muntu woli kimanyi nti lino kubo tuyitako buyisako wali vira tuli mukabukka. Okuchumya abantu ngo yagala bibuga gatenye kigenda kutwala lunaku lugenda kucyango ino bireka abalaba bitambulira. That's the process. Ekyo singa mu kimanyi singa muva mu kutta abantu. Nologo omuntu lo nyumba yimulekaje bere mu bwana afa then gitwala after. Not omuntu olwobugaga for what reason kuba nawo kinda kufa. Museveni right now tuina abana almost bagenda mukakadde bali makomera because of the political issues. Nenga bwe nkubuuza gwe walinga oganti we freedom fighter. How many people sacrifice their lives for you to survive right now? But for you, people are fighting for freedom. You are oppressing them. Bali mu makomera batudde bafa. Abalamba wana buto basobola okufa. Kiki mugiza okubuto? Kiki muzimba? Kiki muzimba if I may ask? Kiki muzimba? Jajja nkubuulira jajja nanyini toyi esawa yonna tebagenda kuzika n'omutwalo gwa $. In fact otakubanga oli worth billions oli worth billions 2 eza $. Naye nkulaga tebagenda wali n'omutwalo gwa $, kubanga abagenda okunaza okuli Janet Muhozi bagenda kunyiga zinengalo bazifunyu sizanzo okuzimba bagenda kunyiga bakuteeke mu suuti yemwe eyakawemba n'akagatto kokali akalimu siponji bakuteke mune pamba bakusibaka bajobera ndogenda kuba enduuru ngogenze munya kutoba kuteka nene nti abantu bochunye sawa zibali mukala bafa bazade bafa nengo uchalimedde ko lyawo njabafuga
Katonda tali apani. The reason as to why you are still here. Katonda omanyi Katonda yalaga mu Bible osoma Katonda yalaga Farao bonero bungi nnyo. Ne mulemo okusoma. Museveni Katonda akulaza obubonero bungi nnyo bukulemye okusoma. You are watching this video. The reason as to why you are still alive and kicking, God is trying to show you that please be humble and calm down. Don't torture people. But you fail to understand. Abakulembeze mu Africa bafudde bawedde war. You are still alive and kicking. Your fellow warmongers, generals, they have died almost, they have finished. Fuchariwo. Kenya akachusa bakulembeze bali bana batano. Nolwali ogenzo okubera nga muzukulu wa balayira. Noli okonyumye emboze etagatta. Simanyi I started to watch Kenyan TV which is Simanyi TV Kivumbi. Noyogera Ewaffe creation embozi nga tegatta. Nze bwe ntule wantu netandika nga biyogera tebigatta. Mmanya nti kati nkaddi yenkoya. Nogende Kenya notuswaga noyogera embozi nga tegatta. Era nga naye amatanka ng'empalezo. Noga nti okyali president. Really? Museveni, wewe muze ko budde bugenze. Ensi gikwasibwa nnyinyo, they will manage it. But killing people, oppressing people, it won't help you. God has shown you all the signs to leave you behind or kulaba to witness. Even your right man, your right hand man, Salim Saleh is dead. Era still ocha resisting. Wano osigazawo kayihura, osigazawo mugisha muntu sejjusa abakyakula bako. Pozi legend mukazi we muwuji biwojjolo. Abasigadde bonna zirakumwa. Ne yali omugumu Magufuli naye naafa n'otatyamu. Mubutu Kongo naafa ne Kabila naafa n'otatyamu. Garanga naafa n'otakyukamu. Mugabe naafa n'otakyukamu. Chaliwo Minyara Gaddafi naafa n'otakyukamu. Nabala banji bagenda bafu Katonda akulaga sayini mukulu wumula tetwa Queen afudde wo. Mama ne Queen afudde still okyaliwo kyali sina yazze omwetegereza ne William yagala ne Gulu yagala mulinda ani William yagala mulinda. Katonda akulaga omanyi mu basajja mu abayika Windows bw'otula mu katebe ako n'otunuulira ensi ogira bange eyo n'ensi eriko nnyini yo kati oyali wagu kyovula tabika ne bw'omunoonya tasobola mmulaba talina simu talina address eri mu Bayibuli gwewepankirako abantu be yatonda address eri mu Bayibuli talina simu talina address eri mu Bayibuli w'omusanga w'omusomerako ne bakubula ekikyali kati omuzannyisa bano be yatonda gw'obacunya n'eriyo ekibonezo ekisinga olwaleero kyekibonezo Katonda kyakuleseewo ofeenye ogenye ng'olaba. Yensobola Katonda akuleseewo. Ate namwe bannayuganda Katonda abayisa mu mbeera Abayisirayiri gye bayitamu bababonyeebonye babacunge mufune ku ngalabi zammwe zitandika okukola naye mama engalabi zigaanye okukituka. Engalabi zammwe zigaanye osituka. Zigaanye otegeera. N'olanya naafa omuvubuka omuto gwengolo okyaliwo. Bakawesi bafudde okyaliwo. Katonda oli w'amaanyi omusajja omulaze buli kimu nejje netayinza okufaako era n'osigalawo ngera weekubagiza ngera toyagala kuvaako naye ojja genda olimba very soon ogenda ate kigenda okulya tekisi kinene nnyo mbusimegera kujja sabasaba no kitono nnyo akamege enjovu tekaba kanene nnyo mbasime baleeta mundu akamege kaba munyeera obugulu obu bonna tekakuba enjovu wansi kati Museveni gobooza ndi waliwo agenda okuluba akwate mundu akube no ekigenda okuba kirala nnyo tojja nakitegeera. Walabye kozi no ddame abantu abeefuula ddame bayimirira mu maduuka omuntu abayitawo naye mukanga bano emboolu yina ddame neyimirira omuntu ayimirira nga ddame kati ekigenda okukuba togenda kitegeera kijja kuba nga ddame omuntu ng'ayimirira nga ddame naboolu naddamu neyeekaza n'abanga ddame ng'ate n'omuntu nga omuntu ateyenyiye tolowooza negera kuva sabasaba zizi mwakubisa amini no kitono nnyo
ekigenda okulya iwe ekigenda okutwala. Otherwise mukama sagala anyigire okubalwisa ku video eno. Njala bagaliza ekiro ekirungi mukama ba 13 tusinkane ku Sunday olwera kusatu lwa kuna lwa kutano kandabe nyinzo okudda ku Friday oba Sunday. So in between Friday and Sunday nyinzo okudda ne probably kanewe time zere ku Sunday, but when you see me on Friday tochitia. So njala bagaza onna kolonje mukama ba 13 no kwagaliza mwenaba na Uganda abali mu enjoying obulamu mukama ba 13 mweraba. Yoseri kutumiddeko naye nkulabula ekigendo okulya tokimanya tekijja kyambala ngabo tugabagana tosekera nnaku yakuba ne yonde se yambala Museveni nnaku ye yambadde mazo kwambala stocking ziyambadde engatto eno nyagalubindi yasali musale yamazedda muyinze mubika mumubike kubanchi mayi mugana tandika ofugiting omusajja yamubise katunonye ngeri yetufugiting ne munaleto mulabode gwogera nga gono katulu betogeza. You are wasting your time until ngatomulabe ko ngatambula ku street but nakakasante simulamu. We shall apologize, but if not so mumulete the mufu is dead. Yafa 19 ogomona 222 siridda mu mulanga kubanga ennaku z'omwezi nzogedde nze mubise abadde bayita kungulu bo mumanyi mubise ave yajjanvunane nte yafudde andi mwatadde oteeka buli ayogere ekirimo genda musiba ajjanvunane tisamubise ave yajjatambula ku street yemoza smile kapeka semanya ali gulu simewo wo taliyo mufu. Alright, mukama ba 13 tujja kwegwa akonda ko launch maximum respect. Eno YouTube channel yange official. Je musanga batade ko video zange ne bateka kimikutu headings zenfu ne bateka mifana ebita kola makuru temugenda yo. Yi onjitade mu message. Go and subscribe ojja kubofuna videos zino. You can share that message over YouTube channel abantu bagifuna ne basobola okula videos zona nga bweziri. Mukama ba 13 mbagala nnyo tusigale mu struggle temuvaamu. Guyagama nti uwumudde struggle komawo. Omusajja ayidde webaka bamutulu